Kyagulanyi mumanyi enaku zino yanetongola ku sikyamuliza ate wali omuwuliza naye mu buto bwange nze nali kamanda wa unit baali bagiyita Red Army. So ndaba kati yayambala bukofiira obwa red. So nze mukulowooza kwange singa nfuna chance nandyogedde naye nja kwogera singa ofuna omukisa yes nemuwa amagezi yafande wetaga mukisa fosta jenu samo ebyo tebikyakola ebya summoning tebikyakola. So nze mukulowooza kwange nze ndaba ekizibu kye kiri ku management of power agifunye ebize ayogerera people's power mukoye atema mseme tusobola mukoya fenga wakokusa kukuwa kabuto n'omutambuza n'okukuwa kabuto n'omutambuza we just have not to give up. Okay, mbanirizaako buli omu gy'osinziira okubeera ng'otugoberera abali mu bitundu by'ensi ebyenjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwala akadde kammwe ne mugenda mu maaso n'okuba nga mugoberera omukutu guno. Bingi ebitambula okwetooloola eggwanga. Tugenda kwetooloolera ku bibaddewo olunaku olwaleero. Ntandise n'akatambi ka General Salim Saleh. General Salim Saleh ng'agamba nti Duli Kyagulanyi yamulabanga ne katta kyafuna mukisa gumulaba. Nagamba ne bw'afuna omukisa asobola okwogera naye. Era mu bigambo bya General alaga nti Kyagulanyi yafuuka muntu wa njawulo si y'oli kakyere gwe baali bamanyi. Era mu bigambo bye awulikika nga takyayina gap, takyayina mukisa gusobola kwogera na President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mu bigambo bya General Muhoozi yatugamba mbu be baleeta Bobi Wine ne bwe kibanga kye mwaleeta kibalemye okontrolinga kye kiseera kibalye. Kye mwaleeta bwe kibanga kibalemye okontrolinga obanga kyabalema kye kiseera kibalye ate nga kigenda kubalya oba mwagala oba temwagala. Baganda bange mbanirizaako ku mukutu oli ku DPTV Uganda yenza Sajime atuddewo okubeera nga nkuweereza mu ngeri esingira ddala okubeera ey'enjawulo. Nkwebaza obutakoowa okubeera nga weekuumira ku mukutu guno okola kya muwendo okola ky'amaanyi. Olunaku olwaleero wali Makerere Kavule ebibaddewo wabaddewo press conference mwe bagenze mu maaso n'okubeera nga boogerera ebigambo eby'enjawulo. Abeesimbyewo ku kifo kya Kawempe bali 10 bweddu. Era olunaku olwaleero lwe basembyeyo okubeera nga basunsula abo bagenda okwesimbawo. Buli lunaku mbagamba NUP kyakulabirako. Nziramu buli lunaku mbagamba NUP ekizampo. Abantu bangi babadde beebuuza bagenda kusalawo batya okugamba nti ono yasinze banne ono yasinze banne. Wuliriza, bagamba nga bwe tugamba nti buli kimu ekyaffe kya kamera. NUP nga bwe gamba buli kimu ekyayo kya kamera. Mpuliriza, olunaku lugenda kubeera Lwakutaano, bugenda kubeera nga bubeefuka bonna 10. Debate egenda kubeerawo mu lujjudde, public ng'eraba, omuntu bamuwe kaadi nga tewali kwekwasa. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Mu bye tugenda okutunuulira, bannamateeka oba munnamateeka wa NUP ayongedde okuluma ejiiko era n'agamba nti bagenda kuggyayo abasibe ba NUP oba kyetaagisa bo bennyini kugenda kugwa mu makomera bagenda kukikola. Mu ngeri endala, His Excellency the President Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo buteerevu n'ategeeza nti ebintu bya 2026 tebigenda kubeera byangu, wabula alina amagezi gagenze mu maaso n'okuba ng'awa ababaddewo.
Omulala gwe njagala okwogerako ye Alex Luswa Luwembo. Azze n'omubaka Alan Ssewanyana okwewandiisa. Ninawe ebigambo awo. Bobi Wine alina statement gy'akoze. Ntero gibagamba. Mu nsi ebitufuga biri bisatu. Ekyokunaku ekiri naye ekyo ne bwe kitabaako osobola okutambula n'obeera successful mu nsi. Ogenda bitegeera mu maaso awo. Nzikiriza nkutegeeze nti wa video yaffe like mukwano gwange. Yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'osubscribinga. Wamma emboozi esobole okubeera nga ewooma. Kantandikira wano then tweyongereyo mu bigambo nga bwe bijja nga bitambula mukwano gwange. Mpuliriza era gwe angoberera. Gwe wenna ngoberera njagala kutandika bwe nti kantandike n'abantu abeesimbyewo ku National Unity Platform. Abantu abo be beesimbyewo bolaba ku screen. Ako ke kakiiko abo be beesimbyewo wonna wamu. Gwolaba asembyewo wano gwotalaba bulungi mu red oye Alex Luswa Luwembo. Wabula bonna ekifo kya Kawempe nyongera okujjukiza. Tulina abakivuganyaako bawerera ddala 10 balambirira. 10 people bazze kuddira Sseggirinya mu bigere. Now, bw'omala okukitegeera ekyo, kano ke kakiiko akabadde kalonda oba akasunsula. Eyo ye ttiimu ebadde esunsula. Omulimo guwedde olunaku olwaleero basembezzaayo Luwembo. Naye ekintu kimu kye njagadde kye kino kye ŋŋenda okuwa. Munakkiriziganya nange oba mugaane, NUP kibiina kitegeke. Singa twalina ebyobufuzi ebirungi, nkiddamu, singa twalina ebyobufuzi ebirungi mu Uganda, NUP kibiina ekitegekeddwa, kibiina ekikola ebintu mu straight line, ekibiina ekyagala okukola ebintu nga bitegeerekeka. Buli muntu ali yabadde yeebuuza NUP egenda kukola etya? Abantu bano bonna naddala abali ku mbiranye, waliwo wa NUP Wumalu Foot Soldier, waliwo Alex Luswa Luwembo azze ng'ayimiridde mu mugongo oba mu kisiikirize kya Sseggirinya, ne wabeerawo Kanso Nalukoola tomubuusabuusa. Now, buli muntu amaaso agatadde ku NUP oba abadde agatadde ku NUP ani agenda okufuna kaadi? Wano NUP weetusingidde. Wuliriza akazannya akagenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 5 5 katusooke tufune obutuufu bwakyo. Yes, no, ku Lwokutaano si nnaku z'omwezi 5, ku lunaku olwokutaano lwe lwa wiiki eno yennyini, leero Lwakubiri bagenda mu debate. Yimirira awo nga kamera zikutunuddemu, ng'ensi yonna ekulaba, bakwokya ebibuuzo byo, ebibuuzo byo babikwocha obyanukule, kaadi ekuleme ng'ensi yonna ekutaddeko amaaso. That is NUP. Kansooke nkuwa ebigambo bino. Kati nno nze kano akakunizo nkaagadde nnyo ebitagambika. Nzikiriza sooke tulabe akatambi kano. David Lewis Bibakubuuza n'ebirala bwe bityo bibakubuuza. Akati 10 marks waliwo mu marks za 5 waliwo 10 marks ze bakuwa on account of articulation. Wennyonnyodde otya n'ebirala bwe bityo. Kakati ezo 10 marks President yagambye balimo bikolereyo mu kakiiko tukole debate ensi yonna ngeri wano erabe. Era basebo ne banyabo ku lunaku olwokutaano this week we shall have a debate of all these candidates here. Kati ekyakitegedde kubira Mukama engalo kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Gwe wenna ali eyo, my brother, ebintu biyinza obutabeera byangu. Nkiddamu,
ebintu biyinza obutabeera byangu olw'ensonga waliwo ababadde bagenda okukozesa ka sympathy nze nga badde bagenda kubeera mu nze nzize ku lwa mubaka Sseggirinya nze nzize ku lwa kino buli omu ng'agenda kujja n'okwekwasa okukwe okw'enjawulo omusajja kyakoze okimanyi kakati mujje muzirwanire mujjukira presidential debate eyaliwo yali gwali mwaka ki kaali kalulu ka 2006 ne 2011 ndowooza waaliwo debate kakati jangu omanyi obwa Miss Uganda togendayo bugenzi nti nze ndi mulungi kaalaala era banjiwako amata simanya ne baganywa simanya nze nina enjala empanvu nina n'obugalo obulungi nedda beera mulungi ku mubiri ng'oli smart ne mu bwongo ng'olina kalungi mu bwongo kakati obwongo ennyanukula y'ebibuuzo yegenda okuwa omuntu kaadi awo wetuli nze awo ne ŋŋamba yes kakati tuwulireyo bapropagandist abagenda okuvaayo bagambe mbu Nuupu yabbye omuntu ye era ekyo kye yakoze tekiriiyo dwaki yaleese omuntu simanya temutumanyira notumanyira in fact sandyagadde nakuuli ajja sinikirayo binnyo kubanga eno yenkola esinga jangu bakubuuza ebibuuzo bigwe ng'ensi eraba oddeyo mukyala wakugambe hani kyekyakubaddeko munnange obadde owagannyo wano kale akabuuzo kali waki munnaye yabimanya gwe n'otabimanya oddeyo omwana agwa ebibuuzo omugambe lwaki ekyo wakigudde akubuuza eddadi biri gwe nga byakulema anyway kale awo wetuba nga tuvuddewo njagala kwogera ku katambi kano njagala kusooka kwogera ku katambi kano ekisooka nze nina bye saayagadde nga omuntu katambi ki njagala tusooke tukazannye ono ye mubaka amanyiddwa nga Alan Ssewanyana omu ku abo abamanyikiddwa nti enkolagana yaabwe si nnungi n'ekibiina kya NUP enkolagana nkiddamu si nnungi ne NUP bino ffenna tubimanyi saagala twebuzeebuze saagala tujje wano ku mizindaalo twefuula abatamanyi kiki ekituufu nti ono mubaka abadde talinnyana ku kitebe kya NUP yagenze ku kitebe Sseggirinya we yafiiridde Alex Luswa Luwembo gwaleese ng'omu ku abo katusooke tulaba akatambi then owulire n'ebigambo by'omubaka Ssewanyana byagenda mu maaso n'okubeera nga ayogera then tuwulirize tujje tuanalyzinge ndowooza yange gye ŋŋenda okuwa okay Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja beeyanjule mu kibiina basabe obuweereza naddala ku mutendero gw'omubaka gwa paalamenti twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Sseggirinya nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi njagala tuddemu statement eno tugiwulire si nsobi njagala tugiddemu okay Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba Luswa okujja beeyanjule mu kibiina basabe obuweereza naddala ku mutendero gw'omubaka gwa paalamenti twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Sseggirinya nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa kubanga ebyatukolebwako byali bingi nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nze nali musoose okay ensobi mu kwogera ebeeramu naye kye njagala okwogerako kye kino wammanga mumpulirize saagala munkwate bubi ekisookera ddala Alex Luswa Luwembo bino nze mbiyita nsobi okutte posita yo
otaddeko Sseggirinya, otaddeko His Excellence Bobi Wine, naawe kwoli. Mu kalulu ka 2021 nayogerako n'omubaka omubaka amanyiddwa nga ani oyo abadde awo Alan Ssewanyana. Ebibuuzo byange byali 3 naye ngenda bbawo ekikulu kyenjogeddeko ku Luwembo. Alan Ssewanyana yakuba posta ng'eriko ebifaananyi eby'enjawulo, abakazi abavubuka abaali ku ludo, abakazi mu katale, posta nga nnene naye ng'agijjuzzaako ebintu. Ne mugamba nti omubaka Ssewanyana twasinkana Kibuyaawo, nalina saluuni emu gye naliko, ne mugamba omubaka, namubuuza ekibuuzo, mubuuza omubaka posta gy'okubye etegeeza ki? N'atanziramu. Ne mubuuza omubaka, kati omuntu bw'akubuuza nti kiki ky'okoze mu bbanga ly'omazeko ekisanja eky'emyaka 5 nga omuntu teyeetaaga nnyo kujja omunnyonnyola ennyo, naye ng'omuntu asobola okugamba omubaka akoze kino, akoze ne kino ne kiri. Naŋŋamba muganda wange nkoze, lwakuba tulina abantu abatulimirira. Ne mugamba njagala ogambe ompeeyo ku bintu nga 2-3 kiki ky'okoze ng'omuntu bw'ajja asobola kugamba agamba Ssewanyana akoze kino, akoze kino. Omubaka teyanziramu kibuuzo kyange. Ne musaba interview, namusindikira audio ne mutextingira n'agaana okubiddamu. Ne ŋŋamba Wolan Jimmy kakkana. Lwaki nkuleetera bino? Njagala kugamba natunuulidde posta ya Luwembo 1 nenzijjamu ebintu nga 2-3. Luwembo weesigamye ku maanyi ga Sseggirinya, naye okimanyi nti tosobola kukola nga Sseggirinya. Ekyokubiri, Luwembo ng'omuntu oddidde Ssewanyana gw'omanyi. Bino saagala twebuzeebuze ng'abafuka banaaba. Oddidde Ssewanyana gw'omanyi nti enkolagana ye ne NUP amazima gali nti si eryawo ennungi ennyo, si eryawo ennungi, nga n'ebimwogerwako obiwulira. Bw'azze okuwerekera, gwe gw'oyise okuwerekera, naye ng'olwedde tumanyi nti Ssewanyana ne ttiimu Mpuuga bali bati gw'oleese okuwerekera. Eyandize ng'oyimiridde nga gw'omuntu, in fact n'osangula nawo kali ka sympathy akali awo. Bwe nali wano nagamba nti bwe mba nga nze Luwembo nandyesonyiyo okwesimbawo guno omulundi. Nkiddamu, bwe mba nga nze Luwembo guno omulundi sandize, nandirese gwe baleese ne musapootinga n'enzija 2026. Wasigadde myezi bwezi. Ne waliwo ekifaananyi n'abagamba mbu waliwo abaali beegwanyiza Sseggirinya ffe, mbu simanya bajje bavuganye ku kifo ky'e Kawempe. Abantu mutunuulidde bano abazze kuba ekifo kirina okujjuzibwa, ne temutunuulidde yali omuyambi nti naye yali akyagala. Mmwe temutunuulidde yali omuyambi nti naye yali akyagala. In fact omuyambi yamanya n'okumanya nti Sseggirinya tajja kuwona. Now, omukulu amanyiddwa nga Alan Ssewanyana, ndowooza simanyi kigenda kuva mu balonzi b'e Kawempe, ne wandibeera ettaffaali ku kutoola ku bululu bw'omwana oyo. Lwaki? Ekituufu kiri nti Ssewanyana naawe amazima ogamanyi.
Asaagala twebuzeebuze. Amazima naawe ogamanyi. Bw'otuula wansi ogamanyi. Ebyaddala ogamanyi. Ogamanyi. Tetujja kuvayo twogere byonna byonna. Nabawaako ekizampa emu wano. Ne mbagamba nti ekibuye waliyo akabinja k'abafere kaalina we kaali katuula. Naye akabinja k'abafere ako mwalimu munnaabwe. Ng'omu bw'agenda n'ayiriba n'abaako gwakubye. Aba yakatuuka agabira banne ku ssente awo, bannaye twakubye. Nga poliisi weewaawo. Ng'emutwala. Abaga naye ani atulyamu olukwe wano? Ani atulyamu olukwe? Kati okutuuka we barealizinga nti buli we bakwata omuntu ne bamutwala mu kkomera waliwo abaataakubye ssente ku bannaabwe naye asibwa. Ne bagamba naye ono ye ki ekimusibya? Kiki ekisibya ono? Tabeera ng'ono yatubega. Bw'amala otubega ne bamusindika ne mu kkomera. Amanye baani abatukyalira. Bwe tuba twogera ku bya ssente tuzoogerako tutya? Ne bamutegeerera awo. Ategedde kye njogera okitegedde. Atategedde tofaayo mukwano gwange. Nja kubeera nga nkusanga amadda tubinyumye. Now njagala kubeera nga onvaawo. Bwe mba nga nvuddewo njagala kwolekerako ku bigambo bya His Excellency the President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. Bino nzize mbibagamba ngenda kubiddamu. Mbiddamu lwa nsonga omukulu abyogedde olunaku olwaleero. Bobi Wine agambye bw'ati. In fact kansooke ne byenze mbagamba. Nabagamba bazze bangoberera musobola okunjulira. Ebintu ebikola omuntu anaabeera ow'amaanyi biri bisatu. Kuliko ekyokuna ne tetukitwala nnyo nga kikulu. Lwa nsonga ne bw'oba tokirina osobola okubeera ow'amaanyi. Ekisooka bakiyita age. Ekyokubiri bakiyita time. Ekyokusatu bakiyita luck. Biri bisatu. Age, time, luck. Age emyaka, time obudde. Time, age, time obudde, age emyaka ne luck omukisa. Biri bisatu. Bw'okwata akatabo ka DPTV kano n'osanga nga eno ye senta yaffe wano oba tukozeseze wano nti gano ge masaŋŋanzira wano kati eno ye age, eno ye time. Tusuubira nti wano wakati waliwo wano wakati tulinawo line eya age, time, luck. Singa ebino ebintu bisatu bijja ne bikoonagana mu budde bwe bumu mu kifo kimu kino bikola omuntu gwe mutasobola kumenya. Kiddamu age, time ne luck bye bikola omuntu gw'otasobola kumenya. Bobi Wine ayina kye bayita age, emyaka giri ku sayidi ye. Nti bw'otunuulira abavubuka ffenna mu Uganda ojja kwesanga nga tuli mu age bracket ye. Kimuwa enkizo nti omulembe gw'abavubuka yagukulembera. Luck, omukisa. Ani abuusabuusa nti Bobi Wine talina mukisa? Abuusabuusa genda mu comment section naye okuggyako ng'olina njaga ya kika kirala gy'onywa ayina omukisa. 2 oba 3 luck, time. Bobi Wine 2017 yeesimbawo mu kaseera akatono ddala n'akozesa obudde bwe ng'ensi eri mumukriticizinga, ng'ensi eri mumuteeka ku kisenge. Opapye tokoze eki, okoze kino, okoze kiri. N'agamba yes, oba mugamba mpapye ke kano akaseera. Weetaaga okumanya akaseera n'obudde mwogenda okukolera ekintu. Bobi Wine yakimanya nti alina omukisa. Bwe yakimanya nti alina omukisa n'atunulya population ya Uganda ng'abavubuka be basingamu
obungi. Bwe mala okutegeera nti abavubuka be basingamu obungi ate tuwuliziganya olulimi lwe lumu n'amanya kano ke kadde kennyini mwe nnina okujjira. Tewali kalala. Now tutuuka wano ng'akugamba ebigambo bino mu katambi ke ngenda okuzanyira. Bobi Wine akugamba buli kimu kiri ku sayidi yaffe. Bano be tuli mu kulwanagana nabo tubajje mu buyinza emyaka gibaweddeko. They have no time, they have no age ku sayidi yaabwe. Tuwulirize ebigambo bino. Ategedde otegedde. Kasooke tuwulirize ebigambo bya His Excellency the President Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu. In fact ogattangako erya Ssebaagulanyi tolyerabira kubanga aligwanira. Akati nno kamunyiiga abanyiiga naye ekyo si kyejjusa katajja kazibumu. Wuliriza buno obubaka bwa bannayuganda. Ye Museveni tabalumya nnyo mutwe. Ono omusajja mukulu yangamba bangamba tabalumya nnyo mitwe. Kyemba musooka okukola mugarantinge nti temuva ku mulamwa. But most importantly, time and age is on our side. Look at you. Look at you. Everything is on our side. Every sign shows the abaddako. Naye Museveni tabalumya nnyo mutwe. Ono omusajja Kazemuko omulundi gumu. Wuliriza ebigambo bino. Museveni tabalumya mutwe. Ntegeeza buli abali mu gavumenti ya mwami Museveni mpuliriza abasinga bakooye bakaddiye bolowooza nti be ba master planner b'omuzannyo guno. Tebakyalina myaka mu maaso. Kyentegeeza yangamba bangamba tabalumya nnyo mitwe. Kyemba musooka okukola mugarantinge nti temuva ku mulamwa. But most importantly, time and age is on our side. Look at you. Look at you. Everything is on our side. Every sign shows the abaddako. Kale oyinza okuba nga tokitegedde. Ne bw'oba tokitegedde njagala olowoozeemu. Mwami Museveni akyasobola okutwala eggwanga lino emyaka emirala 15. Akyasobola. Ojja kukkiriziganya nange nti takyasobola. Bw'aba takyasobola baani abaddako? Yeno generation enjawulo tulina kumanya nti gwe tuzzaako yaani. Ekyo kikulu. Nti mwami Museveni takyalina kaseera ekyo kkiriza oba gaana. Emyaka 15 takyagirina. Naye omusajja akubuuza mwetunuulire mmwe abali awo. Mwetunuulire mulabe. Kati buvunaanyizibwa bwammwe okukkiriza nti muli mu generation yammwe. Then generation yammwe temubongoota, temwebaka, temusumagira, mulowooze ng'abali emmere ennungi. Mumanyani gwe mugenda okuleeta mu buyinza. Mujja kuleeta omusajja. Mujja kuvaawo muleke omusajja wa X. Mujja kuvaawo muleeta omusajja omutwitinzi. Bobi Wine abagamba muzuukuke mulowooze ng'abali emmere. Kale kankugattireko ekyokusatu ekyokuna kye nabadde mbagamba. Nkisembezaayo lwa nsonga kyo si kikulu nnyo newankubadde kyetaagisa. Kye njagala okusembyayo kye kino wammanga. Kye njagala okubeera nga mbasembezaayo bakiyita mane. Sente. Bakiyita mane. Bakiyita sente. Sente nnungi era tugyetaaga. Nkiddamu sente nnungi nnyo. Nze naawe tugyetaaga. Naye njagala okkirize abafunye oba abafuuse ab'amaanyi ekituufu kiri nti tebasoose na sente. Sente ze bongerezza ku ebyo bye bakoze. Kakati bwe tujja ku munnabyabufuzi nga Robert Mitembo Kyagulanyi Ssentamu Ssebaagulanyi ne bw'aba talina yadde 10 abantu abamwagala ku mutima
bwe tubanga nkujjeeyo njagala kutegeeza ssente nnungi mu by'obufuzi nnungi nnyo naye abantu nga bakwagala okuva ku ntobo y'omutima nkiddamu katika roho yake bwe bakyogera mu Luswayiri kuva ku ntobo ya ku ntobo ya mutima gwe abamanyi Oluswayiri munyambeko saagala kwekooya nnyo abantu nga bakwagala okuviira ddala ku ntobo y'omutima my brother mukwano gwange basobola okusondera n'omalako kampeyini nga tokutte mu nsawo yo bino mubirabyeko kati ssente kikulu ekuyambako obutabeera munafu mu mutima okugula oba okugulirira naye okugula tekitegeeza nti oba olina ssente nnyingi abaziina bangi naye nga baluvu kikwetaagisa okubeera ng'oyagala eggwanga lyo kikwetaagisa okubeera nga oyagala eggwanga lyo nga you love your country kati Bobi Wine ayagala ensi ye ssente kiyinza obutaba kikulu nnyo kuba yali azirina in fact yabagamba nti okujja mu by'obufuzi kimwavuwazza na nnyo so ngayo njagala giwummuza ngiveeko wabula bwe mba nga ngivuddeko njagala kujja ku nsonga ya kanso njagala kujja ku nsonga ya kanso wano naye tugirabe His Excellency aveeyo ffenna tumanyi ebyatuuse ku kooti oba ku balamuzi in fact mbadde ntunuulira ano Daily Monitor mu lupapula lwayo erina ekifaananyi kyefulumizza ekinnyumidde egambye bweti njagala kubeera nga nkikuwaako egambye Museveni versus law Museveni versus law ne bakubirawo ekifaananyi kya mwami Museveni ne bakubirawo ekya Ssaabalamuzi Alfonso Owiny Dollo statement eno si ntono Museveni versus law omufuzi w'eggwanga avuganya n'amateeka bwe nnyinza okubeera nga nkyogera simanyi oba nnyinza nedda kasita nkigambye tufaaki n'ensi so kanso agambye kagwake kagutonye abaana ba NUP bagenda kutoba okulaba nga bavaayo ebigambo bibadde bwe biti njagala beera nga mbikuwa wano obyewulirireko njagadde nnyo engeri gy'annyonnyoddemu y'omu ku bannamateeka abalwanye ennyo ennyo ku baana ba NUP n'abantu abalala in fact ne His Excellency bwe yali mu saga ezaaluwa n'ebiki katuwulirize okay council NUP everywhere omulimu ogwange mwangu nnyo waje tulaga okuva kakati ekisooka baganda baffe bagenda kuva mu kkomera ne bwe kitegeeza ffe kukampinga ku makomera era nga gye tugenda kakati bagenda kuvaayo ekirungi tukimanyidde twali tugenda ne ba clients mu kooti eyo ne twesanga nga naffe tuli basibe nga bo oluno bano balaka basooka okusiba oluno tuli redde tugenda kwegatta kwabo saabinga obusibe ne tugenda kuvaayo nabo tewali kuwannaanya eno kooti ya byabufuzi kyova olaba mu mwaka gwa 2005 yali Dr. Kizza Besigye yali agenda mu bwokaano tuba tugenda nga tufunye omukubi omupya omusambi omupya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yalamuza naye ne bamuyingiza ki bakuba lyali lyanda lyokya lyabiwuka ne bakola ki so ffenna tulina okuyiwayo omubiri okay kale oyo ye kanso bw'atyo bwagezezzaako okubeera nga nnyonnyola ebintu eby'enjawulo
saagala kubeera nga nsukkawo nnyo okuggyako okuwa obubaka buno bukulu nnyo gwasobodde okulaba vidiyo eno n'ogituusa eno. Ngenda kubeera nga mbukuwa, but before nga sinnaba kubeera nga mbukuwa, njagala kutegeeza mukwano gwange, nziramu okutegeeza n'okujjukiza. Zuukuka, tuli mu mwezi gwa 2 mu mwaka guno. Gwe yabadde agamba nti ky'oyagala okukola ogenda kukikola, jjukira omwezi guweddeko, tuyingidde ogwokubiri. Mukwano gwange ayagala okubaako by'otuukako, lekerawo okuseetula pulaani zo. By'oyagala okukola lekerawo okubiwa ebbanga. Tandika n'ekyo kitono ky'olina, ogende ng'ogaziya bugaziya oba ng'osituka busitusi. Nkiddamu, lekerawo okutya okutandika. Situkiramu. Bw'onaagaana okutandika, ogenda kumalako omwaka mukwano gwange nga tolina ky'okoze. Kyensembyayo, lekera okuwa ebintu ebbanga, okubiwa obudde, naye ng'osobola obitandikako obudde buno. Njagala kusembyayo akatambi ka muganda wange yeekolera Itongwa, abadde ayanukula omukulu amanyiddwa nga omukulu amanyiddwa nga Alan Sewanyana. Issue y'emu gye nva bannyonnyolako, naye asobodde okubeera ng'agyogerako. Butereevu ngenda kuba nga nkuwa akatambike, nyongera okubeebaza, nyongera okusiima, okulaga obusiimu bwange eri ggwe atwala obudde bwo. Kino si kitwala just for granted, okubeera ng'otta obudde bwo ompa amatu ondabe. Mikutu mingi, simanyi lwaki wasalawo guno. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa akumpeera by'osinga okubeera ng'oyagala, emirimu gy'emikono gyo agiwa omukisa, oganyulwe mu ntuuyo zo abaakusekereranga batuuke ekiseera ng'ate be bakwesiimisa. Oyo twamusabira naye nga wano bagamba singa alemererwa. Obuwanguzi bwo ne balabe bwo bujja bakkakkanya mu maaso go. Njagala tugende mu katambi kano. Okay? All right. Okay. Kibiina basaba obuweereza Muhammad Luwemba nebaza nnyo ekibiina kyaffe ekya NUP okuba nti kiwadde omukisa abantu nga Muhammad Luwemba, Luswa okujja abeeyanjule mu kibiina, basaba obuweereza naddala ku mutendero gw'omubaka gwa paalamenti. Twamala ebbanga lya myaka 2 mu komera ne muganda wange Honorable Segirinya. Nze kennyini nina bye nafa mubuulidde singa nali musoose okufa, kubanga ebyatukolebwako byali bingi. Mukulu Alan Sewanyana olinayo kampani oba bizinensi yonna, emirimu mu kampani yo ogigaba kusinziira ku bumanyirivu, ku mukozi kyagenda okugatta ku kampani oba ku bamulekwa gwe qualification gye wateekawo. Nti gwe bw'ojja okunsaba omulimu gamba kimu nti ndi mulekwa automatically ogenda kuba ofunye omulimu mu kampani yange. Oba mbuuliraayo omuntu yenna yali agenze mu kampani okusaba omulimu naye nga mu CV ekyataddemu nti ndi mulekwa era nga kye kirina okumuweesa omulimu. Munneesigisa omulimu guno lwa nsonga nti ndi mulekwa, si lwakuba nti alina experience, si lwakulagayo kyagenda gatta ku kampani oluvannyuma lw'okufuna omulimu ogwo, naye ng'ataddewo kimu nti ekirina okumwesigisa okumuwa omulimu lwa nsonga nti mulekwa. Nabwe kityo mu kaseera kano omwana bw'aba akuleese ng'omuyima we, laga ekibiina kya National Unity Platform biki byagenda okukolera bannakawempe asobole okufuna kaadi. Ezo emboozi za ne batusiba ne tubeera mu kkomera, munnange alawono munnange yayina omuyambi we, tebiweesa kaadi. Gwate singa bibadde biweesa kaadi nga balina kusinziira ku Segirinya okusibwa kwe, bawe eyali omuyambi we kaadi ate mulwesa omulimu omusibe. Nabwe kityo laga manifesto ya mwana, kubanga ne bannakawempe tebamiisinga Segirinya omusibe, bamiisinga Segirinya omuweereza. Era yensi gye walaba yeekulumulula ng'egenda e Masaka okuziika Segirinya. Aga amaziga ge walaba agajjuza oluguudo ng'abantu bagenda okuziika Segirinya.
tebagenda kuziika musibe, bagenda kuziika muweereza waabwe. Era bannakawempe tebeetaaga anaasibwanga Sseggirinya, wabula beetaaga anaaweerezanga Sseggirinya. Kakati kyabuvunaanyizibwa kulaga nsi butya bw'ogenda okugatta ku bannakawempe oba kulaga kibiina kyo omuntu okyagenda okugatta ku bannakawempe. Ekibiina bwe kimwesigisa kaadi anaakola ekyo ekiweesa ekibiina ekitiibwa nti ekibiina tekyatomeza bannakawempe okuweereza ekisassalala. Naye ebyo ebyasimanya ne batusiba munnange ne tubeera mu kkomera, ate bwe twabeera mu kkomera ne tuva mu kkomera, tebigenda kuyamba. Kubanga mu National Unity Platform abasibe ttomooni. Singa twali tusinziira ku basibiddwa oba osanga buli MP teyali badde MP kubanga abasibiddwa balala. Ne basinziira ku buweereza na kiki kyogenda okukolera constituency kinaaweesa ekibiina ekitiibwa oba kigenda kuswaza ekibiina. Era sisuubira nti mu busengejja obuli awo mulimu nti lwakuba ono yasibwa oba lwakuba ono yali muyambi wa musibe. Nabwe kiti ezo emboozi za ne batusiba, ezo emboozi za tetubeera mu kkomera, mbadde nkusaba nti mu kaseera kano sooka ozireke kubanga ntandise nkugamba nti tewaliyo kampani egaba mulimu ng'egukuwa lwakuba oli mulekwa. Kampani ekuwa omulimu okusinziira ku busobozi bwo, experience yo na kikyogenda okugatta ku kampani. Kakati gwe bw'oba yeyo enjiri gy'osuubira n'okutambulirako mu 2026 mbu bannamakinde East basobole okwongera akalulu nkuwemye. Kubanga ne muba ogenda okusaba akalulu mu famire zaabwe mulimu n'abaateekebwa ku bulabba. Kakati gwonyumya baatusiba emyaka 2 n'Olivia Lutaya ajjayo empapula oba olowooza teyasoma gwe baasibeena. Yogera mwana kyagenda kukola. Omwana akwesize n'akuleetanga mukulu we, n'akuleetanga omuvulo oguggumidde nti bannange mulina okunneesigisa kaadi emabega wange ndiyo na bano. Kakati ate emboozi gwe zootani ne batusiba munnange. Bwe nali eyo mu kkomera ne munnange emyaka 2 ne munnange gwe nga gwe yali omulwadde mu kkomera, gwe yali ayeba mu kkomera. Bwe mwavaayo olinaako ate gwe n'ogejji kyo tukiyite tutya. Nga n'ekitebe kyennyini wakyesamba Sseggirinya n'akijjako. Essaawa eno ate emboozi z'oleese okusabira omwana akalulu ne batusiba. Sigambye nti Muhammad Luwemba mubi, nedda. Naye eyo strategy eyane batusiba oba nali muyambi owagwe basiba tegenda kumuyisaawo. Enswera ekwagala yekugwa kubbwa. Kino nkyogedde nti mulina okukyusa strategy ng'obudde bukyali ate musigazza olunaku lumu lwokka oba 2. Era ne bw'oba ogenze kumpeewo okusaggulira mwana oyo buwagizi eri bannakawempe ne munaaba Mukama abasaasidde ne mufuna kaadi omwana oyo okuvuganya ku lwa National Unity Platform okujjuza ekifo kya Sseggirinya, totwalanga ezo emboozi zo munnange ne batusiba. Era ne batusiba abantu b'oyogeryamu tebamiisinga busibe bwa Sseggirinya oba musibe Sseggirinya, bamiisinga omuweereza Sseggirinya. Nabwe kityo okusibwa kwammwe twakumanya, tukujjukira bulungi era kwatuyisa bubi. Naye si kwe tugenda okusinziira okugaba kaadi oba si kwe bagenda okusinziira okugaba kaadi. Nga naye bw'otasinziira ku bamulekwa obbawo emirimu mu kampani yo ng'osinziira ku busobozi, obumanyirivu ne kye bagenda okugatta ku kampani. Ne wano basinziira ku busobozi, obumanyirivu n'obutaswaza kibiina gye bakutumye nti genda okikwatira ekkaadi. Ezo emboozi simanya yali muyambi wa musibe. Muleese omwo ate mulimu n'omusibe. Nabwe kityo bw'otambulizaako kigambo busibe